Naitawa naye nange ndi wano okubakakasa kigenda kuva omwezi 15 nange nyingirawo e Uganda. Ebya Kyabazinga ow'ebisoga bibino bika byamaziga mukyala we UK amaze okufuna visa. Details ne bikiba yagala okola mbirina maasawo. Abafuupu abadde bagamba show ya Mickey egenda kuflopinga nabyo mbirina mu maasawo. Bobi Wine respondings eri Anita Among okukyalira Ssegirinya mu ddwaliro nabyo mbirina. Nga bwe nkola fano kwanda boyuji ka video mbadde nsaba kampere ka like mu mutima omulungi so that eberengesa otambule tukiri omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information nadala abaana b'ebusoga cause zino ensonga ziri very vital. Nga nyongera okujjukiza Jimiti walinyo okulombeddwa kuwenanga olina ebizibu namba eri awo esimbi 15 mu inboxing ja kubanga kulombeddwa ebizibu birenga bitera abawanda jaze bagamba balina jaze zero original inboxing ku namba zaabwe ziri awo esimbi 373 bajja kuba bakufunira jaze eziri original ezitukiridde ku mutindo. Olunaku olwaleero bwebukeeredde Anita oba ndoza muna mumanyi yoyo omukyala abadde ateekanga ssente mu Kyabazinga w'ebusoga before even nga tewanaba okuteekawo oba nga Metino Kingdom yaabwe nga tinaba kubeera established bulungi. Kati ono omukyala yavuddeyo n'akakasa Abannayuganda n'agamba nti no ye abiwedde okujja though wagenda kubeerayo security naye yagambye nti no UK embassy yamuwadde protection oba security egenda omumusobozesa okuyingira ku yo marriage. Ndowooza kimanyi bulungi nti obanga ogenda kulamula gye waliwo pastor wababuuza n'agamba nti no waliwo ayagala okulemesa buno bufumbo oba waliwo ensonga zosobola okuwaayo buno bufumbo okukola ki obutabeerawo. Omukyala yagambye nti no agenda kubeerawo era agenda kuwaayo obujulizi bwe era ng'agamba nti no mukasajja si mwesigwa nti no alina n'omwana we era nga anytime now agenda kubanga azaala. Mukimanyi bulungi nti no mu America oba mu nsi ezo z'ebweru omukazi ali olubuto bamuwa nnyo prestige era nga baba bamukuuma nnyo. Kyova olaba yagambye nti no bagenda muwa security ey'amaanyi okumukuuma waba aze okukola violence oba okulemesa embaga ya Kyabazinga nga 15 omwezi ogujja. Anida 15 guno omwezi gwennyini ndowooza mwenna mukimanyi. Kale soka owulire ensonga ze ng'ayogera ku nsonga ze lwaki ayagala kulemesa buno bufumbo era mbere nga nkomawo n'ebirala. Ate nga Bobi Wine avuddeyo n'arespondinga eri Anita Among ng'alaga nti no ye abadde tasobola okutuuka oba okugenda okuvisitinga Ssegirinya mu ddwaliro wali e Zambia naye asobodde kubanga agamba nti no Ssegirinya nga tanaba okugenda mu ddwaliro yasooka n'amukubira essimu oba nga osobola okusoma eyo posti era nga abanuupa abasinga babadde bakimanyiko nti anytime now Muhammad Ssegirinya agenda kuba agenda mu ddwaliro. Naye ekibuuzo kibadde kyebuuza abanuupu babadde wa mu kaseera ako Anita Among wagendedde mu ddwaliro kozi babadde basuubira abaana ba nuupu okubeera bangi nnyo wali ku ddwaliro nga bakuuma Ssegirinya naye Anita Among yasobodde kubanga abayitamu obuyisi. Ebyo nga bitadde mabbali Mickey seems to funny yasobodde okubanga yeetonza president wa TikTok amanyikiddwa nga Abawo Frank ng'agamba nti no Abawo Frank lekerawo okuvuma Bobi Wine ku TikTok yo obanga oyagala tubeere nga tutambulira under you obanga gwe president wa TikTok lekerawo okuvuma Bobi Wine. Era Frank Abawo omukimanyi bulungi nti omusajja wa NRM nnyo nga wokiwulira era nga yasobodde okubanga amwetonza mu kamera. Mickey seems to funny big up nnyo okubeera nga osobola okwogera oba osobola okuyimirira ne president waffe kubanga basinga badde bagamba show ya Mickey egenda floppinga lwansonga nti no wa Bobi Wine nnyo biki aba NRM nga ba Mickey nga bani alien skin we basobola okubanga bajjuze ola bonita biki naye nga Mickey yasobodde okubanga proving wrong era yabalaze nti no yagenze okufuna drop eya alien skin era nga yasobodde kubanga ajjuza mu expectations ze mu kitegere kintu ng'ekyo era yasobodde kubanga agaba ne piki. Soko bulirize Mickey tulina obutakkaanya era ngenda kwogerawo era mikono yankubira essimu n'anyombesa n'agamba lwaki ovuwala president wange kirina videos na postinga ku page yange era wetuva wano zonna ngenda zisiimulayo ku page yange. Mickey n'agamba Frank ebintu byokola tebikusaanidde ffe twakulonda nga bavubuka banno ate ovuwala president wange nalina president wamufuga nga ye nange nina owange amufuga mu nsi mu Uganda nga sibya TikTok so navuwala president we nekimukola bubi era page video zonna zinateeka ku page yange nga zivoola Bobi Wine ngenda zijjako kuba bunaku abadde anyombesa na ngenda zijjako sigale nga mpagira Museveni wange
tufuna okukkanya ne Miki kuba bwena postinga video nga yasooka nga tuli mbine ebintu bya David Retaro biki ebyo nga nvuwala Bobi Wine mwami ono yankubira essimu nga munyiivu nnyo nagamba Frank amadde nkusaba video ezo zijjeyo ngenda zideletingayo today nencha wenvira wano nengenda waka ngenda zijja zona video sijja lwana ntalo zitali zange kubanga abaana bano namba gye ntambula naye abaana basinga obungi ba people power sina ku mwana wa NRM gwe nali ntambuddeko naye nambeererawo simumanyi walayo kuyemba n'embizi bano bakyali bange bona bawagira people power Miki yanyiika nagamba Frank kyokoze si kirungi so ngenda ku deleting ebintu byonna bye badde nfuula president we waye abadde tafuulangako wange Museveni bwe mara okikola tujja kwegatta ne Miki tulabe nga tutereza TikTok kuba ono Miki muntu w'amaanyi tulina n'omwami ono yatutegekera award zino zetuwangula ku TikTok bwe naaba amaze okukola ekyo tujja kwegatta ne Miki tutereze TikTok ensonga ejogera ku kimaliko kya TikTok kujjako abantu abakola tosobola bajjako mayinja gatube bantu abanga ekirala omuntu yabeera n'agula essimu yokukuula ng'ateekako sobola era nkizengamba tusinzire gye baatuuza mwana nze kyendabye leero wano abantu abazze wano bamu bagenda abamu nga bagamba Calvin Kayanja y'omu ku ba TikTokers abadde bagamba Miki seems to funny tagenda kukikuba olunaku olw'ejjoyi naye nga Miki yasobodde okuvaayo n'approvinga aba TikTokers abasinga wrong era nga omu ku ba TikTokers abadde bagamba tagenda kikuba nga Calvin Kayanja ng'agamba kino Miki tasobola okukikuba nga Alien Skin tamaze kumwa drop because Alien Skin ayina amasannyalaze okusinga ni Bobi Wine naye nga Miki seems to funny yasobodde kubanga abaprovinga wrong era n'agamba nyiga Bobi Wine tino abantu bakyamwagala nnyo nga w'okiwulira sooka owulire kana katambi mbere nga nkomawo n'ebirala. Miki seems too funny obudde tebunnagenda nnyo tetwagala ozirikire ku Setala Bonita bw'abantu tewabalabyeko okyalina obudde okugenda ku Fangoni Forest okwegayirira Kibanda atukunge sebo Miki ffe tuli wiringi okujja okuwagira naye omukulembeze waffe President wa Fangoni Forest, President wa FUP, tannatuwa go ahead. Miki tobango olwanisa Kimenke. Lwaki tonnagenda ku Fangoni Forest Kibanda tukunga? Kuba tukuwagira Miki. Tubadde twagala tukusiibule bulungi otuviire kubanga okuva wasisingana omusajja oli naawe olaba ebintu bwe bikyuse mu bulamu bwo. Kale tukulabeko bulabi tugaye nti Miki tumusiibudde ku internet mirembe kubanga yasisinkana ekikolimo. So Miki saagala wejjuse saagala ogambe nti Calvin tewaŋŋamba nakulaba onsindikidde omuntu ava ebutabika neŋŋamba kati Miki simu zitufane amanyi bulungi nze ndi kakonge ka ku kkubo osasula otya omuntu ajja nvume Setala Bonita olwaleero nsobola okutonyesa enkuba n'abo abataana bagula ttebo ne babula we bayita naye ng'ekyo kiri awo oli muvubuka munnaffe tukwagala naye kati tulina gwe tusubscribingako amaanyi wegali noonya kwali emisikini atukubira omulanga tujje tukuwagire ekitali ekyo ogenda kuyimbira butebe bukalu ate togamba nti saakugamba tukwagala tukuwagira naye Kimenke kyaffe nga tekinnatugamba nti mugende muwagire Miki simu zitufane tuyinza obutava mu nju nze nayambadde dda Miki ninda bulinzi koodi egi Kimenke kugamba nti Setala Bonita tuwagire Miki nkubuulidde wagenda n'omiitinga w'emagere yalemerera okuyita yazze kisibirangirangi abantu okuva lwe wamu miitinga n'omukazi yennyini hala baawe n'abategeera nti mukukuta ku imo ebyo mbadde saagala kubyogera kubanga baabasanga bulubona era oyo mukazi tayinza kulinnya wano Uganda. Miki shoyo ya lwaleero tetwagala ozirikire ku Setala Bonita n'abo bavubuka abo genda ku Fangoni Forest omukulu atuwe gaheedi twayambadde dda